maziga merere mu nkambi ya National Unity Platform olw'ensonga nti omu ku ba bodyguard ba Bobi Wine Gaddafi Drone zamuwambye olunaku olw'ekiro era nga kati tebamanyi gyali. Ku Pregen Media gwe najjo sinzira okubanga ku mukutu kwoli tukwebaza era ne tugamba nti gwe mupya subscribinga onyige n'akade osobole okubanga updates zonna ezigenda maaso mu ggwanga ozifuna bulungi nnyo osobole okubanga weekumira ku mukutu. Yes, amawulire ag'olunaku olwaleero omu ku bakuumi aba pulezidenti owa National Unity Platform amanyiddwa nga Bobi Wine oba muyite Kyagulanyi Ssentamu, omukuumi ono nga yakazibwako erinnya erya Gadafi nga mutuuze weewali ekifo ekimanyiddwa nga Nakuwadde Bulenga mu disitulikiti ey'e Wakiso abuziddwawo olunaku olw'eggulo ekiro. Abantu abatannategeerekeka ekintu kino kyakubye nnyo wala aba National Unity Platform olw'ensonga nti bo bakkiriza obululu babubba buli kimu kyakolebwa naye ate bakyagenda mu maaso regime ekyagenda mu maaso nga n'okuba nti ewamba abantu baayo mu ngeri etategeerekeka. Ekintu kino bagezaako contactinga abakulu ab'enjawulo mu security buli omu yeeganye okubeera emabega waakyo ng'enkola yaabwe bulijjo tebasobola kukkiriza olw'ensonga nti ne kati omu kuba opposition abakulu abamu kuba opposinga General Yoweri Museveni era emabega kaawo twalabye omukulu amanyiddwa nga Kankweza era naye embeera gy'alimu yabuzibwawo n'atokyalingibwa naye ate mwattu nga buli omu amanyi eyakikola eky'omubuzaawo naye kooti n'eragira bamute naye mpaka kati omukulu tannabeera nti ateebwa. So bye bimu ku bigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda naye nga ffe tugamba wano ku Pregen Media tuba tukuwa updates eziba zigenda mu maaso, likinga, commentinga era osubscribinge.